Bayambe mchase bonenya. Nino buzibu nesimanyi oba gonna okusobola. Buzibu buti. Nera still tojja bisobola. Mama kakana. Wamanya butuze wano ku reporting a case involving abantu baffe babiri James ne mukyala we Memory baabuze. Tuze ne mama tusobole okuyambibwa okubazuula. Mubeerawo. Bannange njagala buyambi. Nyabo obuyambi ojja bofu nasoko ngambe mubeerawo. Mama. Babuze ddi. Ennaku bbiri emabega nyabo. Kakana mumbeko gwenkubirawo. Tuwalikoze. Mama. Abakulu. Mbayambe muki. Kandi kiki. Atabanyo. Ne mushala. Nakalere mukanga. Okay. Mama soko kakane. Soke mumbulire buzibu ki. Mama sebo. Nsabo buze mama kuba yabadde n'abantu abo. Mama kiki buzibu ki. Mutabani wange yambuze ko kumale no kubiri emabega simulaba. Mutabani oba mutani. Kagoda James. Kagoda James yabuliddewa. Yabulidde simanyi yabulidde kulati nze ku police. Kati gwe wategedde otya nti abuze? Okumala ennaku bbiri Ngatomulaba. Simulaba. Ate John alabye wallet. N'omusaayi awo mu nnyumba awo saabitegedde bulungi kwe kujja wano kwe kwata munene tujja wano. Yabulidde waka oba yabulidde ku mulimu? Yabulidde waka. Banga yabadde waka. N'agenda safari. Waka babeera abantu bameka? Babiri ne mukyala we. Mukyala we bamuyitani? Kagoda momo. Mu nnyumba eyo mubeeramu abantu bameka? Afande. Nkugambye babiri. Babiri bokka be babeeramu eyo ennyumba. Ono nyamba tunyamba. Mama kakkana ndi mukuyamba tuli mukola no statement ndabe we nkuyambira soko kakkani. Buli kimu kigenda kubeera bulungi. Kitegedde. James yakolerawa? Mukama wange. James akola nange kujja ekyayi. Tukola emirimu gyekimu naye ennaku nga bbiri mabega mbadde sikyamulabako. Nakoma okumanya nga yafuna kadimu n'agenda e Dubai naye ate mukyala we ne mama boogera bintu birala. Kyovudoola bannakisituse ne ngende waka wa mama ewaka wa James atuyambe. Wasemba omulaba nga agenda Dubai? Saamulabako kubanga n'essimu teyankuba. Kati gwasemba ddi omulaba? Nnaku nga bbiri emabega ssebo. Gwe bakuyitani? Bampita Lucha Tony. Kitegeeza gwakola ne James? Yes, nzakola ne James. Mama tujja mulaba. Wasemba omulaba ku mulimu saawa mmeka? Mukama wange nze nasooka okuva ku mulimu saamanya saawa gye yava ku mulimu. N'omuleka gwe wava ku mulimu saawa mmeka? Saawa nga 11. Naye wagenda waka nga tomulabayo? Nagenze waka nasanze maama avaayo eyo story nga bagikugulidde. Maama jakukana mwana we yabuze afande. Twanguye ebintu bino bambi omukazi ate mu mbeera. Buli kimu kigenda kubeera bulungi. Oŋambye wava ku mulimu n'omulekayo? Yes. N'ogenda otuuka waka nga tomulaba. Then kati gundi zino katuzikwate tugenda tandikirawo onoonyereza. Kitegedde? Mama kakkana buli kimu tugenda kikolako. Ana wange muwakomba tayo asobola okubirako nga obafunye buli kimu ekisobola kye. Kati afande nsaba otwale ennamba ya maama. Kati gimpe naye fande mpaya akapapula tuteekeko namba y'essimu oba gimugyeeka ogiwandiika. Nona akuwe namba ye 070 mwenda 55 Ana musanvu mukaga mutano 07 8 7 9 7 5 3 7.
afande tata bambi mungubirako ne manyo mama kakkana era ne wakaawo tugenda kujjawo tukunoonye tulabe buli kimu kigenda kubeera bulungi nsako kakkani ono naye akuwadde namba y'essimu afande Achindese wano ndowooza ozikuwa kitegedde afande kubanga fayiro z'abantu zonna eziri pending ezeetaaga okuleetebwa mu ofiisi ndowooza afande neno tubadde tuli mugimaliriza ndowooza nzireete lumu kale tuli mugimaliriza ano ngenda gireete. Oh yes, come in. Oh, Council Doran, you're welcome. Yes, Afande. Yeah. How are you? I'm fine. Good morning. Good morning. Yeah. Can I have a seat? Thank you. Yes. Yes. Afande. Oh, yes. Well done in our case with Kabugo. I think it's close, isn't it? Oh, yes. Yes. Kabugo. Yes. Kabugo, Yeah. The land fraud, yeah? Okay. The reason why I'm here is a case of James. I'm on so much pressure to produce him, to produce the criminals in court by Monday. Oh, yes. I'm happy to tell you that for the case of James, the investigations actually they are at their final stages. Oh, really? And we are just ready very soon, probably the end of the day. Do you think I can get the file by tomorrow, 10 a.m.? 10 a.m.? I'm sure this is the process we are going through with. And I'm also very happy to say that Kanegu Daniel's case, narcotics, was done perfectly. Was closed. Okay. Was done perfectly. Thank you so much. Thank you, Founder. Come in. Fande. Yes. I salute you. You're welcome. Hello. Hello. Good morning. Morning to you. Dear Fande. So far? Yeah, you can have a seat. You're home. Okay, thank you. About the new cases we're having, tulinawo gundi kesi ono James. Okay, James. Ndowooza yo twagimaliriza bulungi. Very good. Pozi yadde nga tukyagenda mu maaso neno Kanem waliyo ebifaananyi bye twakwata ku kamera era nosuubira we naaba nva waneeno ojja kumpaako kamera gye twakozesa tugende tubeereko ne bye tujjako. Okay, fingerprints must capture nga zonna byonna byawedde mwebiri byonna. Okay. Era mwebiri mugungi eyo. Case ya James yonna eri complete. Byonna byawedde. Naye nga bwe ngambye kamera gye twakozesa ewa gundi Kanem waliyo ebifaananyi tubadde twagala okwongera kwekenenya. Ne kamera badde tunagijjawo. I think ojja kugenda ogijjemu okikozese ola ekisa ekyetagisa. Kale neyanza fana. Kale. So, Council Dorin. Wow, Afande, well that's done. it. We've had it. Well done. Yeah, the file is here. And actually, we are doing our level best to make sure that by tomorrow 10 a.m., everything is going to be okay. Perfect. Or presented that time. Perfect. Well done. Oh, yeah. I just enjoyed working with you. Welcome. Thank you. I'll wait for your call at 10 a.m. tomorrow. Thank you for coming in. Thank you. I'll take my leave. All right. Thank you, sir. Baby, suka tugende obudde bugenze. Bwetaba nti obudde bugenze. Suka tugende obudde bugenze. Kiki gwe naawe? Obadde ki? Dabayo no kano. Gwe. Kiki mukola kiwana ate obuuza ki? Ye momani. Simanyi twayawukanye mu kibiira saa kulima nkimanyi ne waali. Emotoka mwaje. Twayawukanye. Waliwo. Ate zina bagambye. Temwawukana kati laba bye mugenzi okola ddala. Kati tunamusanga. Simanyi. Nemwe tugende. Waliwo mukazi watu kangende munonye. Ate ogenda munoonyeza wana. Ite waneno tetulina budde kati. Oga munoonyeza. Nemwe tufulume.
Mukakani, tetugenda bila mungu. Ndikugamba. Kati mulowooza tukole ki wano? Tunonye motoka? Tunonye omulambo? Oba tunonye munafu atubuzeeko ati tukole ki? Mulaba okwekyala kyetulina okukola wano tukikolere momo tusooke tunonye omulambo. Buli ekyemotoka tunakiddako oluvannyuma. Kyetulina okukola. Ukiraba? Ate wano ntyawo. Kyemanyi mutyawo kyetugenda osooka kola. Momo mpuliriza. Mugenda sigala wano. Manyi nga lebaluma sirika. Mugenda sigala wano. Nenemba noni ekyokulya. Naye temuva mu kifo kino. Mukitegere? Mukitegere? Basanga wano. Nomoguma. Nedda. Tulina obubuuzo butonotono twagala okubuuzaako. Tewali buzibu wekibanga kitegeeza ku James. Tulina kyetuzuula. Omwana we alina emmotoka? Alina emmotoka naye engeri gye yali akozesa emmotoka ennyingi. Nsobola okugirabako bwenti n'entegeera nti neyo emmotoka ya James. Nso kubanga motoka yeno bweti. Mama, tata mwagisanzeewa mukama wange. Tata mwagisanzeewa motoka y'omwana wange. Tulina gye twagirabye. Eweeyo. Naye kino kigenda kutuyambako mu kunoonyereza. Era obudde tulina butono. Katugende tukole omulimu ogwo. Ate buliwa mwana wange. Ogwo gwennyini tubadde twagirabye. Tusa omwana wange kaasubira omwana wange. Tubadde tunoonya. Omwana wange mama. Omwana wange James simanyi era tugenda kubamu. Kati tuyanziza nnyo obako.
Natasha. Natasha aliwa. Abade yibasiwa nali. Ageze kufuka wa mumula wako wano. Natasha. Mumani? Tukole bwetu tu. Amen. Amen. Mum. Mumpulize kuishi. Mugenda sika. Tugenda kuna na Natasha, okay? Mugenda sika. Nenda hizo. Muchitego. Alaika agenze kufuka. Tagenze kufuka ngono obudde. Obudde bugenze. Tetulina kale. Tasha. Taliwo. Tasha. Mukole kimbagambi. Ze ngenda kwata. Ngenda kudde. Mwe mudde. Nenga mwegendereza.
Pamela nkomyewo. Pamela. 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 Pamela! Pamela! Pamela, tochingura! Pamela, tochingura! Pamela! 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 Nafa mama olowooza wali osobola okunzita onzite ondeete mu nsuula eno n'emikwano gyo kwega mu nsuule mu kibira ensolo zindye ebinyonyi bindyemu amaato mukwano mukwanizamu omuli kati kyewali onjagaliza olwaleero kyenkuwa ngenda kutta Mami, mama, mama.